Nzenfa chenjoyo chimanyi vamu byokwe kunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale wanekero muka yo mgama mtawagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Twagala sente banange twagala sente bafunye basasubire yo mwaka mulamba seba banange babere ba boss nga basoma busomi nga teyabagoba manje kitegeeza gwe sasubire rent mwaka mulamba balowooze doni yavudde wono ebisigadde tunabira bempola guno mwaka paka January omwaka ogujja tonazifuna zonna mu budde sinabazifuna zonna naye amushuwa sijja kujja kubanga reporters wese. Finally Maulana Kasozi bamutadde oluvanyuma lw'okusibibwa mu kkomera nga bamulanga omusango gw'obutalabirira baana be bazaala. Omukyala yagezaako okubeera nga yeekubira enduulu byonna ebyaliwo mwabitegeera. Finally omukyala yasaba ssente ezisuwerera ddala miliyoni 10 n'okusooka okubeera nga bazimuwa annually oba buli mwaka okubeera nga asobola osasula rent n'okubeezaawo abaana ne school fees waabwe n'ebisigadde ng'ebyo buli mwaka miliyoni 10, era bwe batyo bamazituuse ku nzikiriziganya omukyala ono ne bamuwa ssente ezitandikirwako. Ssente zonna miliyoni 10 tebazimazeeyo, naye ali sure nti era nazo zijja sobola bulungi okubeera nga bazimala buli mwaka. Buli nga January Maulana Kasozi alina okuva miliyoni 10 ezigenda okulabiriranga omukyala n'abaana be. On top of that nkubwe n'emboozi ya Violeta we namusisinkanye tubaako ebigambo kimu bibiri bye tunyumyamu naye bwe biti bwe byagenze mu maaso. Kankuwa emboozi ya Maulana oluvannyuma nkutereko emboozi ya Violeta ne SMX. Byonna wano ku SMX Media kyengenda okusaba kimu subscribing on notification bell tojja kubeera ng'omissinga updates naddala nga zino. Twagala sente banange twagala sente bafunye basasubire yo mwaka mulamba seba banange babere ba boss nga basoma busomi nga teyabagoba manje kitegeeza gwe sasubire rent mwaka mulamba balowooze doni yavudde wono ebisigadde tunabira bempola guno mwaka paka January omwaka ogujja tonazifuna zonna mu budde sinabazifuna zonna naye amushuwa sijja kujja kubanga reporters wese tuyira abaana fees kusomero lye bagendako batandika bupya kati bagenda kati buli kimu kipya obulamu bukyuseemu kati bantiraavu kale akomewo era abagambe muguno omwaka kuba kati tusasudde bya mwaka nti Shubira yamuweereza message oba alina kye yamusabe kyonna afuna information yeyo nga yange nga gamba nze muweereza munjajinge kozi nfunye ssente za mwaka. Maniza nyo ku SMX Media nange MC SMX ne wayo okubeera nga mbaleta updates na Diamond Entertainment Industry mu ggwanga lya Buganda lya Uganda. Story wajja tugikolesa okubeera ekikunte stories after converting anzibeera nga ziwe okukairanga agenda mungi. Onako railo ndino omusajja yafuna sente gye bali kosa. Kali sebona gye bali kotata. Sente wafuna sente. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nino omusajja ayitibwa Violeta naye onako railo segenda kubuza ebibuzo bingi. Ebibuzo bigenda beeranga bisatu. Esokera ddala njagala ontunulire kaawe emabega waliwo ebigambo ebiriwo era nga Victoruza yaba kubya okusaba omuntu olidde mu kinyegenyege kuba ebyo tubisuubira abatabirabye ebigambo ebiri emabega waliyo will you be my girl. Victoruza bakubeera nga proposingira girlfriend we onako olwayo kakati ekisokera ddala nja muyozayoza kubanga alabika akaseera ke katuuse bunaye mwayo mu buli muntu aba n'akaseera okitegeera so kati muyozayoza naye ate nze tomanya fena tukyali balamu katonda ebirungi biri mu maaso tomanya nange nyinza okukeera kuba ngamba kakati lage omwana wundi tasagala ndowooze semba olaba pono neda siraba pono ojja birabo nesinza okubeera nga kinyumira olunaku lwayo kankwebaza okubeera nga ozze nobeerawo omwana mulenzi Victoruza omanyi mwe mulina category yamwe bali bakikategorizinga nnyo okuba
babayita bata BBC ebekulu Bobby Wine 10MILLION bo balina liigi yaabo top 3 then mujja muletawo kaliigi kamwe Victor Rose Liam Voice Violota Unknown mujjanga we muli bantu bana okubeera nga Victor Rose avudde nze kampeeyo omutwe kole concert kikuleetera kintu nawe tukusuubire nti yes liigi yamwe etuusa okubeera nga musituka mubere of course ekyo bwekiri kyekitagana kubuusabuusa tekitaga kukubira ngalo oba omuntu akirowoozeeko bwekiri era nze Victor Rose ensonga kira banzize wano okumusapootinga nti kiba kizibu osanga omuntu omuvumu bwatyo eyamani liigi yamwe agigulidde akati tusudde Violota naye mu concert munene omwavu entegeka za Katonda nga bwe zibeera tomanya kyonna bwe kibaawo naye ate bwe kimu kijjavaawo nga bwe kirina obbaawo ekibuuzo kyange ekyokusaba era nga tekiringa kyekisembayo ogeze n'otukuba hit wanene mu press conference ogambye walina emyaka 2 era n'osooka otutegeeza nti wasabako n'akayimba ka Victor Rose ng'oli mu senior 1 ddala kituufu emyaka emeka gy'olina kubanga abasinga bagenzi tebakategeera tebasobola kukategeerako kaba kabagezi bokka kaba kabagezi naye ng'ekituufu kiri ekituufu kiri nti n'emyaka 2 nze banzala 2-3 2-3 akayimba ka Victor Rose wakasaba oli nakasaba ndi mu P7 ku library kati bwe yakakubira mu senior 1 awo kanyumira nnyo natandika okawula tebasobola kitegeera yakakuba mu senior 1 nze nekasaba mu P7 ku library abantu soko bampeereyo akapera she tell me say me good pa me yeah don't miss me too fresh ain't got no time accent ya you got that yeah man Violota representing again short time. Thank you very much. Nkoye ko connect ka SMX Media ita SMX Media yo Violota representing SMX Media to the world. I know. Shut up. Yeah, man. Simba niza nywa ino kwa SMX Media nange MSMX. Wano tuwene updates buli lunaku buli kiseera. Olunaku olwaliro abasajja tubaguddemu omulundi olwaliro. Era ekisinga okunsanyusa nti ku press conference ya Victor Rose abayimbi bangi mu category abasobodde okubeera nga bajja ne bamubeererawo neera tufuna omukuomu nga wetuwayamu naye ekigambo kimu bibiri gye bali kale bambi nawe gye bali soko bakube tune ate mbakube tune kyoba naye mmwe mukikola muteyo nnyo nimweyagala nga Adamu ne Hawa negomba ekintu ekyo nnyo siganya mugonna try smile wekituwe kiri gye bali kale bambi nsanyusa nnyo okubeera nga nkulabye waneeno ku press conference kozere eti kituufu ntuseleti gyakuba mbadde nina gye nsookedde mbadde nina meeting gye mbaddemu ya anti kati nze ndi ambassador wa tourism and heritage eri Busoga so kati I had to go and attend that meeting. We had something tulina bye tugenda okukolako ndowooza mu nnaku ezijja babiyita like tugenda kutwalinga Busoga so kati mbadde nobeerayo tukube tulabe entegeka zigenda beera tutya tukube plan that's why nduddeyo naye maze nenzija. I am sorry for the delay. Mwebale kunsonyiwa ate tukyakuba so you know manya so ekisokera ddala moment gyomisinze emabegaawo buli omu nomutunuzaayo emabegaawo waliwo akagambo will you be my girl naye ng'omanyani ava okubuuza mwana munne Victor Rose ava proposinga eri mwana munne acidic vocals tukusuubiredde okupropose inshallah anti kugambye inshallah with the time kati olaba ne Victor Rose kati eno team ye just agambe kati eno team yange kanange yange ejja kujja akategedde nkikole museera ekituufu kati nze nsobola okubeera nga saazi si team yange entuufu yakikola team entuufu erituuka aiwe katusuubira buli kimu kiritusuubirako olunaku lwa Victor Rose just no bingi nnyo bwe mulinde mugenda kulaba kyemutalabangako actually. Ekibuuzo ekiringa ng'ekisembayo Victor Rose avuddeyo yagambye Valentine's Day lunaku lwange nkuddeyo concert agitaddeyo acidic vocals Unknown Young Boys Violota muli mu category yemu liigi yemu tusuubireyo naawe concert omwaka inshallah tujja kukola ligwiza obutabera mwaka guno oba guno nawe the time omanye ebintu byakulowoozaako tuula n'ogamba kati kankiteekeyo kitegera kati maybe ye Victor Rose ayinza okuba akoze ebbanga ng'alina byayagala ng'alina bwatuuse kyadde alowooza kati nze acidic nange nnyinza okuba nina target yange nga ngamba maybe within this period nja kuba nteekawo nange concert yange okitegera
So with the time njakuba nkola eyange. Sidikuvoko oli mukakamu emirundi yonna gye nkulabidde oli muntu mukakamu bwenti bwe nakula omuntu alinga omukakamu nga gwe omulala ye Mudra naye abaddeko wano era nva musanga n'agenda esinga okunsanusa kumu ababiri bigambo byo byonna byonna munamu abatulaba muwulidde ng'akozesa ekigambo inshallah ekitegeeza ono muli musajja mu Isiraamu. Omuyimbi gwe mbadde nkyasinza okumanya asinga okwagala eddiini ye Mudra buli wabaawo akyogera ne musiraamu n'atoola salaamu nevuma wajjukira akakiripu teyayimirako sedinaga bannange nnyimiriddewo ku lwa ddiini ya Buyisiraamu inspiring abantu osibye dreads bagamba mu Busiraamu tezikirizibwa okuyimba tebikirizibwa fenno tusaala ebyaddala osekera kati waliyo ebintu nga kazobeera bwe nti ndesu lwa mulimu gwange sigamba mbu nno oba mbeera ndi mwononefu nnyo oba just mulimu gwange nti Allah ayina kino kiyampa sijja kugamba buli kimu kye tulina Allah yakituwa wakategedde kati Allah waba yampa this ate sabbeerawo nga niŋŋamba olw'okuba nina enviiri sijja mmusinza omanyi ye Allah ayagala nnyo that in a person omutima gwo omwoyo okitegera ye kati gwatunuulira tatunuulira bino abantu batulaba musobola okundaba wano nogamba asidiki omuntu mulamu mulungi naye nga ndi mubi I'm very bad. Ate nosanga nogamba asidiki mwana alabika muntu mubi nnyo naye nga ndi mulungi okitegera so kati Allah yayina engeri gyakulabamu ye nga ye yalamula ekisembayo abantu abali nomanyi ndi musajja mu Islam newolabye nkubuuziza wentyo nze Abdul Swabu nze mutwaheli so omuntu ali nga mwana musiraamu ali mu media ngeno yalowooza agenda kuba endongo tasaala takola biki soko mu inspiring omugambe besides ebyo byonna byokolwa besides toli mu limelight oli celebrity nga King Saha osigala osaala besides each and everything mwana abantu balina ekintu kye batamanyi manyi Katonda bw'omwekwata ebyo bitambula bulungi sikulimba nze obulamu bwange bwonna nyinza okuba sijja kugamba mbu ndi perfect nnyo oba nina eddiini nnyingi nnyo naye sisobola kumala essaawa nga sisolowoozezza ku Allah era mbeera nsobola okubeeraawo nga ndi tuli wano tukola ebintu bya naye nga obwongo bwange oyinza okuba nunkungamu ekintu nga sikiwulira naye nga ebirowooza nga biriwa kati gwe gy'okoma okumwewala n'ebirungi naye agengera bikwewaza gwe kubamu akafaananyi ng'obadde tosaala tosaba tokola ki mu ddiini lyo nga tofaayo ku Katonda naye ng'olina by'olina kati kubamu akafaananyi singa obadde ofaayo osegera kati wadde osobola bikubyamu nze naye wano wentuuse nyizo sijja kugamba nti ayamu the person ayinza aba like the best person oba the best hardworking person sirina hardworking ennyo nnyo naye ebisinga Allah yasagira notekawo akayimba mwana nikakuba ne bakuyita buli n'ofuna ku bulimu mwana n'ofunamu ku ssente najja siri bwe nti nekati ate wontuukako oyinza okugamba yes kategedde wakityo bwe kiri mwana kwekwata Mukama Katonda nze ndi mu kyaki mbagambirawo nze ndi musiraamu nze mutwahel ate sikirumamu very proud nze leka nkyogere mu lujjudde sijja kulinda basekerere ebyomukwano bitamye mbikoye no baby nze buli gwenfuna ati breaka nze ne love bagitamiza bano bantu nga balina kye bannanga gwe naye kiki kye munnanga naye lwaki yeah man ani gwena kole ekibi tweyanza nyo tweyanze tubadde wali na Sidic Vocal tune empya eri mu kubeera nga etambula ya it's okay last chance ekyaganya okubeera nga eva matu gafu oyo omuntu abeera blessed oba Katonda gw'abeera awadde tujja siga tubalete ebirungi bingi nnyo sigala ku SMX Media tovaako.